Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe nketta mu bizinga. Bwe twafundikirira twali tumaze okubeera nga tugwibwamu ekikangabwa olw'obukuumi obw'enjawulo obwatwongerwako oluvannyuma lwa munnaffe omu yali amaze okubomba nga yasinziira ku lugambo olwali lumaze okuyitiŋŋana nga bwe twali ab'okutirimbulwa olw'ensonga nti waaliwo abasibe abalala abaali baleetebwa so nga ffe ogwaffe gwali gwakukomaawo. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokusatu eky'essuula yaffe n'omutwe ogugamba nnyingizibwa mu ggye linjolinjo. Lumu tuba tuli awo mu kasenge kaffe tulindirira kubula ku maaso ng'omujaasi ono yagenda ng'atulondobamu okutuusa lwe yaweza abantu 8 n'atulagira tufulume. Twafuluma nga tewali anyega era nga tulowooza nti ffe be baali bagenda okusookerako okukazakaza. Bwe tutyo nga tutuusa awali mmotoka luva okwaya twagiwalampa era ne batuteekako abajaasi 10 ab'okutukuuma. Emmotoka yasimbula era ng'etulugumizaako akabanga munnange eyali anninaanye n'abotola nange ekyali kinsiiwa era kintengeeya ku mwoyo nti twali tulalambazibwa tulaga mu ttambiro. Lugaba mukulu era bw'omusabanga n'abanga ataakuwe tonyiikaalanga kubanga nze singa bye namusaba olukeremette yabimpa singa sirya. Namusaba waakiri mmotoka yeevuunike nfiiremu oba nfune akakisa nsobole okubuukamu ng'edduka ngweri nfe naye nga yakonye. Ngenda okuwawamuka nti mu birowoozo nga ndaba tusemberera omwalo. Natandika okwewuunya wa gye baali batutwala naye nga tugutuuseeko nawulira ng'obwama buyitaayita nti twali tuleeteddwa kukola mirimu egyali gyetaaga obunnambiro. Twatandika okutikka n'okutikula ebintu ku mmotoka yaffe ng'ebisombe ebijja eno ebizza eri ate ebijja eri ebizza eno. Tuba tukyetawula bwe tutyo enkuba n'etuzingiriza mu kafo akamu era ng'ekedde twasitula tudde ku mwalo olwo nno ng'essaawa zikunukiriza eyo nga mu 7. Ekikubo kyali kijebye kifootoose era kibootaboota mu bifo ebimu. Emmotoka yaffe yali yeetisse funduukululu bw'etyo ng'egenda ezina, ezunga, ewunja, eseerera era etubiratubira. Daaki yeeremera ddala enziga ne zitandika okusima. Twagimaamuulwako ne tutandika okugisindika naye twekongangako neekonge. Era ng'etulemeredde ddala twagitikkulako ebintu ate ne lwoguuma buto naye bw'etaagaana. Abajaasi baasooka kutuula ku kkulu nakwekuluntaliza kuli waggulu naye baagenda okulaba ng'olw'okukaaya naffe tutudde ne bamanya ng'obudde bukaaye era ddala buggayeggaye ate nga ye enjuba esambyeko ku lugendo lwayo. Bwe batyo nabo kwe kwenyigiramu si kulwa nga zifa nnaganga ne tutema ebisubisubi era ne tukuŋŋaanya n'ebiyinjayinja nga tusonseka wansi w'enziga okutuusa lwe zaabuukayo ate ne tutandika okuzzaako endoddo z'ebintu n'emitumba egiringa emisibi enkonyogo. Mu kaseera ako konna nga waliwo abajaasi 2 abayimiridde waggulu eyo ku mmotoka abatulunza emidumu gy'emmundu. Okugenda okumalira ebintu ku mmotoka ng'essaawa ziri mu 11. Mmotoka yasimbula ne tugenda nga tuyuuguuma tuzunga okutuusa lwe twagguka mu luguudo olulungi era nga tutambuddeko katono yasikondoka neefeekeeramu n'ezikira. Twayimirira era okugenda okugikebera ng'amafuta ge gaweddemu. Twakandaalirirawo ng'abajaasi n'omugoba bwe basala entotto. Nga tuli awo gabeesibye omujaasi yajjira mu mmotoka ku luunyi era nga bamutegeezezza nga bwe guli yatwawuliza ku mafuta agage n'atuwaako agaatutuusa ku mwalo. Bwe twatuuka ku mwalo ne tutikkayo ebintu ebirala n'ewooba ng'etuzzaayo. Olukuba lwali lunyiiziira lugenda lututtottola era nga tutuuse ku lutindo okwali abajaasi 4 abalukuuma n'emmundu twayimirira
abakuumi bamale okutwekenneenya wamu n'emmotoka kwe twali nga bawayaamu ne bannaabwe. Twavaawo ng'enkuba enyinyitiridde ddala era abajaasi baatandika okwezinga n'okwebikka emitwe era abamu ne banfaananira okwebaka kubanga nawuliranga nga bafuluuta ng'abeebase. Bwe twakyamukira ku kikubo ekidda mu lusiisira gye twava, wammaggwe ne gubala buto. Ekikubo kyonna kyali kisogonyose, obudde buziimedde era nga tutambulako wano ne wali ne tuvaako tugisindike ng'etubiddemu oba ewewuke. Olwo nno ng'abajaasi abasinga akalaakya tekyali bwoya na mbwa era ng'ezaali engoye enjeru tokyazimanyi, tujuubanye era tuvulubanye ebitoomi n'ebityanka, motoka bye yatusamulizanga n'etuwereba n'etumetta nga tugiyimbirira. Namalirira okwerippa kulimu ku matabi g'emiti ge twayitangako nga galeebeetera okumpi n'oluguudo singa nfuna akakisa motoka n'eseerera n'esirittuka n'egasemberera oba okugibuukako ng'egenda esooyoya ku mpiringisa bikongolero w'obusozi Mombe. Bino byonna nga bikyali birowoozo era nga tuweta ensonda ku katunnumba, motoka endala n'etuva mu maaso ng'ejja yiriyiri erambiranye. Eyagirimu teyaziimeeza ku ttaala wadde okusala ku misinde wabula mmotoka ye okugenda okuzunga be zuu n'etuyitako. Eyaffe ng'egezaako okugyewuma yaseerera ekyensuti kyayo n'ekiyingiza akabalaajo mu bbibiro ly'oluguudo, bw'etyo n'etandika okuwoowoola n'okuwoloma nga yeesika eddawo. Nawagaanya omukono mu lwatika olwali ku bwetta eyali nninaanye era omwali obusasa obutulika bwe nali ndabye emisana, ne nzigyamu kamu ne nkakuba ekikondoolo. Mba nkyakekiitana era ntitibana okuggyayo akalala ne batulagira tukke tusindike ekibano kyaffe. Nze wansi sakkayo wabula nabuukira ku ggulumu era nga mameeme gonna gantemagana nabwama ne ntegereza mpulira oba nga nali ndabiddwa. N'oluvannyuma neeseseetula mpola ne nzibira emabega w'ekifunvu. Natebenta nga bwe nsinyintamu ebiwu bwe ndabiriramu ate bwe nyimiriramu okuwuliriza. Nalayira mu mwoyo nga nali sikyazzeeyo kukwatibwa n'entwalibwa nga ndi mulamu. Bwe ntyo nga ngenzeeko akabanga nalaba akafo mwe nnyinza okulengerera ebiyenzeyenze by'abannoonya ne nkukumaawo. Okuva ku kavvunkano n'okuvuga kw'emmundu namanya nga baali banvumbudde nti nkyenkyezza era mba nkyali mu kulowooza obanga nsaanidde okweyongera okwesolosa mu nsiko male gagwa mu jjagwa nga mpulira omujaasi ajja afaakuuza. Neeyongera okubwama n'empolera we nnali. Ebyembi we nnali naye we yaleegera ddala ng'omuwendule, naye abantuukako naye ng'atunuulidde akati akazigajjavu akaali we yali asimbye obwanga kwe kwekoona ku kintu n'asinzittuka. Awo nange we namubakira amagulu n'agwa. Nabuuka ne mutuula ku mabega kumpi n'ensingo era nga ntitibana nnoonya we nnaayisa engalo ndyoke ntuuke ku nsingo gye yali agugubazizza mu tuge, kwe kuŋŋamba mu ddoboozi ejjegemevu nga n'omubiri gwonna gumujugumira nti, "Ssebo totta, nkwegayiridde, totta, sijja kuleekaana, nze sikulinaako kabi, nzize lwa biragiro, oba oyagala n'emmundu gijje wali weegudde otwale." Namulagira abeere awo we yali agalamidde nga tanyega era tanyeenya era naye bwe yakola. Ampuliriza omulungi, nzikiriza olwakadde akatatusobozeseza kusukkawo wano. Lugaba bw'anaaba atuwadde obulamu tujja kudda twongere okumanya biki ebyaddirira oluvannyuma lw'akafubo ke nali ndimu. Akuume atakuumira mpeera.